weewaawo bweza nnyo bweza ddala. Akati tugenda kwogera ku nsonga z'omukwano oba ensonga z'abaagalana. Tugenda kwogera ku bantu b'ensi, mu abo nga mwe muli Abalubaale. Omulubaale mu nsi y'ani? Omuntu aliko empewo mu nsi y'ani? Era omuntu aliko emisambwa kitegeeza ki mu nsi? Akati ebiseera ebisinga obungi Abalubaale balina ekkomo mu bintu ebisinga obungi eby'ensi. Abalubaale bafaanaganira ddala bannabbi b'edda nga ba Yesu, ba Ibulayimu, ba Muhammadi, ba Samweri, era nga bwe bawulira mu bitabo by'amadiini. Kubanga obuwangwa bwaffe wano n'obuwangwa bw'abeeru bye bimu, era ffenna tusinza omutonzi omu. Era ba Yesu nga bwe baalingako amaanyi, naawe eno alondeddwa lubaale mu kika, era mufaananya enneeyisa, bwe kityo bwe kyandibadde. Akati ebiseera ebisinga obungi Abalubaale bajjudde okwemulugunya, oba abantu abaliko empewo, abaami n'abakyala bajjudde okwemulugunya mu ngeri ensi gye bayisaamu. Omulubaale yenna y'afuna ow'omukwano n'amuyita mu ngalo. Omuntu aliko empewo yenna y'atawangaaza mikwano. Omuntu aliko empewo y'atawangaaza mirimo. Omuntu aliko empewo y'ataba na kike. Omuntu aliko empewo ne waba atonzeewo bizinensi zisooka kufuna nnyo, era n'aba n'ensimbi era ne bamwewuunya, kyokka ate nakkirira ku sipiidi eya yiriyiri bw'aba nga si mugezi. Era enkyo oyinza okumusanga ng'asabiriza. Omuntu aliko empewo ye muntu abeera n'ekintu nga kya kookoonyo. Omuntu aliko empewo y'atakoyinuza kyenda. Njogera ku muntu aliko empewo nga talina kyazimanyiiko, nga si ntereeze oba nga si ntereevu. Omuntu aliko empewo y'asobola okukola ekintu ne kisasamaza abalala era ne bamwesiimisa, ate nkya n'afuuka ekisekererwa. Omukyala ng'aliko empewo asobola okukola embaga makeke, enkya ne beewuunya ng'amaka go yagavaamu dda. Omuntu aliko empewo nga muwala ye muntu asobola okukyaza abako ku kyalo, ekyalo kyonna ne kyasaamirira, anti nga bajjidde mu mmotoka za bbeeyi, nga n'omukolo gukoleddwa mu bbeeyi, nga buli kimu kya bbeeyi, era ab'oku kyalo ne beewuunya nnyo. Kyokka ate enkya ne biggwaawo, era ne bamulaba ku kyalo ng'akomyewo, oba ne bawulira nti yagenda Bulaaya mu kiyumba, akola mu biyumba mu Bawarabu, naye nga yakwanibwako omusajja ng'abalibwa mu lubu lw'abaminisita mu bugagga. Omuntu aliko empewo ye muntu agwa mu bikopo ng'omusajja amusaba tugambe muwala, era n'abeera n'essuubi nti kenfunye ono mmaze. Omuntu aliko empewo alabira awo nga kyaliko kiweddewo oba nga kivuddewo naye ng'abadde takyetegekedde. Omuntu aliko empewo abeera ne chansi mpitirivu nnyo, naddala mu by'emirimu, naddala ng'atandika ensi. Omuntu aliko empewo bw'aba atandika ensi, buli kintu ekikye kiba kimunyumira nnyo era nga kimwanguyira nnyo, era nga yeesiimisa abalala. Okugeza bw'agenda okukwana abasajja yakwana abamuwa, bw'agenda okufumbirwa yafumbirwa mu maka amalungi, era abalabi bamutendereza nnyo nga bwe yafuna amaka era bw'ateredde entende. Bagenda okwewuunya ng'ali mu kiyumba gy'akola oba ng'akola mu woteeri mu Uganda. Omuntu aliko empewo atandikira mu chances ez'emirimu era nga ne ssente azifuna nnyo era nga yeewaana nga bw'alina omukisa. Omuntu aliko empewo ng'atandika ensi talina wasaba mulimo ne bagumumma. Kakati bibi ki n'ebirungi ki ebiri mu mpewo? Omuntu yenna nga tannamanya lubaale aba n'obutamanya mu nsi era asobola okulowooza nti bandoga.
Omuntu yenna aliko empewo nga tannaba zitereeza, amalwaliro gasobola omuwandiikira endwadde ez'enjawulo mu bungi bwazo era n'abeera ng'akkiriza nti kirabika buno bulwadde buzungu. Omuntu aliko empewo asobola okufuna embuto ez'enjawulo nga zivaamu oba ng'azaala abaana ne bafa, mu ddwaliro ne bamugamba nti oyo nabbuguma. Omuntu aliko empewo asobola okubeera ng'alwala wansi ku busajja oba ku busolo naye nga bamulowoozesa nti olususu lwe lunafu nnyo, bw'asitama ku ttooyi afunako ebirwadde. Omuntu aliko empewo ebiseera ebisinga obungi aba n'ekkomo mu bintu by'alina okuba nabyo, gamba ng'ebyobugagga, ebyemikwano n'ebintu ebisanyusa obulamu bwe. Omuntu aliko empewo tasobola kufuna maka galimu mateeka. Abantu abaliko empewo baagala nnyo okufumbirwa naye nga waliwo kye batamanyi nti empewo tezifugwa. Naddala abakyala baagala nnyo amaka agateredde agagudde akaleka, naye ng'ate omuntu aliko empewo ezijjudde alina ekintu kyerabira nti empewo tezifugibwa. Omuntu aliko empewo omukyala ebiseera ebisinga obungi tatera kufumbirwa, kubanga omusajja bw'anaatambulangako omusajja ajja mubuuza ng'ova ludda wa, bw'anaagendangako mu ntabaalo omusajja ajja zimugaananga. Omuntu aliko empewo tatera kusalirwawo, era omuntu aliko empewo mu mutima gwe nga mukazi aba yeefuga. Era omuntu aliko empewo omusajja buli lwamubuuzabuuza ebibuuzo afuna kasunguyira ku mutwe naye nga naye tamanyi gy'avudde. Omuntu aliko empewo yayinako ekkomo ku ebyo by'alina okuba nabyo, okugeza. Omuntu aliko empewo ng'abaddeko empewo zennyini ez'ekika nga zijjudde, yayina ekigero mu by'obugagga wa w'alina okukoma, era tebatera kubeera na bya bugagga nnyo bisasamaza nsi. Okugeza nga bw'onosanga omugagga ng'alina za keedi 3 mu Kampala oba nga n'ebweru alinayo amatwale. Omuntu aliko empewo afuna ssente naye zibaako we zikoma. Lwaki? Nti omuntu bw'agaggawala asobola okwerabira ebibugo bya jjajjaawe n'abeera nga takyabiwabudde. Omuntu aliko empewo omutuufu ng'empewo ezo si njingirire alina waakoma mu kufuna ssente, era tafuna ssente zisasamaza. Omuntu aliko empewo bw'akola ennyo obwenzi obususse, naddala nga muwala atandika okulwala wansi, alwala ebizimba, asobola okulwala ebitulututtu, asobola okufuna ekizibu mu kasolo oba okufuna okusiyibwanga oba kandida ow'enjawulo oba okumera ensundo ku busolo. Musambwa ki ogutaagala nnyo bakazi kwenda? Omusambwa gwa ndawula, singa omukazi asangibwa ng'ayambadde omusambwa gwa ndawula nga yennyota tamwatudde nga gwamwambala bukanzu, ebiseera ebisinga obungi gumugaana abasajja ab'enjawulo. Omusambwa gwa ndawula gwe gusinga ebbuba mu misambwa gyonna. Era omusambwa gwa ndawula guteeka nnyo maaka ku bakyala, naddala abakyala bayiwa ennyo ebibalabe mu maaso nga bingi ebitali nsundo, wabula ebibalabe ebibakolamu kikkala ekiddugavuddugavu naye nga beeru. Omusambwa gwa ndawula gutera okuteeka ensundo mu bakyala mu maaso ng'obulambe obulaga abasajja ky'ono mukazi wange. Omusambwa gwa ndawula gutera okuttattana abakazi mu bukyala, era ne babeera nga babeera nnyo ne kandida okubundula amazzi ageekutudde oba okubeerayo n'olusu nga luwunya bubi. Omusambwa gwa ndawula tegwagalira ddala akwata ku mukazi waagwo kubanga gutudde mu kituntundu kya Bwakabaka. Omukazi aliko kabaka ndawula singa yenyigira mu bikolwa eby'okukyusakyusa abasajja abeera afuna obuzibu wansi, gamba ng'okubutuka wansi, okusiyibwa wansi oba okumerayo ensundo oba okufuna ebizimba mu kasolo. Abaana ab'obuwala ebiseera ebisinga obungi batambula mu nsi naye nga tebamanyi kiki bali. Omwana asobola okufuna obuzibu wansi, tugambe mwana muwala n'agenda mu malwaliro ne bamugamba buli kimu, buli nsonda
kano nakali nti wansi okulwala olususulo olunafu oba okusitama ku ttooyi obuuka bwangu wamangu okululaba naye ng'ate mu buto si bwe yali naye nga kiva ku bwenzi. Abaana ab'obuwala ekyo tebasobola kukimanya naye nga Kabaka Ndawula yabagaana okwendeguza. Oluvannyuma lw'omwana ow'obuwala obutamanya kikyali na kikyalina kukola basalawo ne bapaala n'ensi oluusi n'ayagala ono n'oli ekivaamu omusambwa ne gumukuba ebirwadde wansi. Omusambwa bwe gulaba ng'alemeddeko gumwongerera ddala ebirwadde wansi era omuwala oyo asobola okufuna ebizimba ku nnabaana. Ebiseera ebisinga ebizimba ku nnabaana bitera okuleetebwa family planning ezimirirwa ennyo abawala oba empisa ez'enjawulo. Kyokka ate ebizimba ku nnabaana waliwo ebireetebwa omusambwa oluvannyuma lw'omuwala obutamanya nti tateekeddwa kwenda. Si buli bizimba ku nnabaana nti bireetebwa ddagala ligema famire so nga nalyo libireeta, kyokka n'obwenzi buleeta ebintu ebyo mu sisitimu ey'omukyala ey'omunda. Omwana ow'obuwala kiki ky'osobola okulabirako okumanya nti bajjajjange tebanjagala mu bwenzi? Eriyo bajjajja mu bika ebyenjawulo nga bo tebakolagana na nso nnyingi waakiri ng'ofuna omusajja omu gw'olina okubeera naye era ng'omala mukyawa okufuna omulala nga bw'obakyusakyusa ng'engoye n'obeeramu enzi ebiseera ebisinga obungi wansi nga wafuna ebizibu. Era ne ku baana ab'obulenzi bwe kityo. Eri abaana ab'obulenzi nga bajjajjaabwe tebaagala bakazi bayitiridde oba okubakyusakyusa ng'engoye, abaana ab'obulenzi abamu kibaleetera okunafuwa maanyi g'ekisajja. Era abaana ab'obulenzi abamu bw'agenda mu bikolwa eby'omukwano aba wakukwatirira nnyo okuyimirira. Ebiseera ebisinga obungi amaanyi g'ekisajja mu baana ab'obulenzi gatera kubataataaganyizibwa nga gayita mu kabaka bulamu. Amaanyi g'ekisajja okukendeera ennyo mu basajja ne batuuka okugulanga eddagala ku mamotoka ag'enjawulo abamu tebamanyi kwe kiva. Abantu abasinga abaliko empewo balina okwegendereza ennyo mu by'emikwano era balina okwebuuza ennyo bayinza kukola batya omukwano n'abaagalwa baabwe. Omuntu aliko empewo zibeera zikuddizayo ddala emabega ku mirembe gy'abajjajjaffe abaasooka nti yabanga ne mukyala we oba sseekyo bwe yabanga ow'okuwasa abakazi ababiri n'abalangirira nti nina abakazi babiri naye nga takoze bwenzi. Ebiseera ebisinga empewo zeeyisa kintu kikulu kubanga ku mutwe kw'omuntu kuba kutuddeko abantu abakulu abakadde ddala ab'edda b'otasobola kumanya wadde okuteebereza wadde okugeraageranya. Bwe bagamba nti ndiko empewo oyinza okulowooza ku muzimu ogwajja ogwa ssengaawo kumbe oliko n'emizimu abasajja abakulu abaabeeranga abakulu b'obusolya. Olw'okuba tewabalaba, olw'okuba tomanyi bukulu bwa kika kyammwe, gwe n'olowooza nti oliko omuzimu gwa ssengaawo gwokka. Eri abantu abaliko empewo nga baliko emizimu egyedda, emizimu emikulu egyabeeranga emitaka ku kyalo nga tegyagala nnyo kwetyoboola wadde okugiweebuula oba okwemalamu ensa. Akati abaana b'obuwala bangi bafunye obuzibu wansi era babwebuuzaako nnyo n'okugula eddagala ery'enjawulo oluusi wansi ne wagaana okutereera. Abaana bafuna amazzi ageekutudde, abaana bafuna ebizimba wansi, abaana bafuna okusiibwa, abaana bafuna ebitulututtu wansi oluusi okumerayo ensundo. Abaana ab'obuwala bangi bapasuka wansi, omusajja n'amusanga nga mugazi nnyo so nga wanzaala 2 oba 1 nga yapasuka wansi n'aleeguuka ng'alinga ng'ow'enzaala 12 naye nga muwala muto mu myaka. Ebiseera ebisinga obungi Lubaale yaleeta ebizibu ebyo. Osanga omwana omuwala nga yakazaala enzaala 2 naye nga wansi waleeguufu ng'alinga omukazi ow'enzaala 8. Ekireeta ebizibu ebyo ebiseera ebisinga obungi buteebuuza na butamanya eri abakulu ababatudde ku mitwe nga tebeetaaga kwendeguza. Eri abaana asalawo oba oluusi emirimu gibuze n'asalawo okwenda kwono n'oli n'afuna ebizibu ebyo. Ate agenda okitegeera ng'obudde bugenze. Buli lw'ojjanjabanga wansi
n'eddwaliro oba empeke oba empiso naye ng'olaba obulwadde tebugenda ate nga mu buto si bwe wali, ebiseera ebisinga obungi olina kutuula ku buliri n'obaako by'oleka. Ebiseera ebisinga obungi abalubaale tebandisinzenga nnyo mukwano ogw'enjawulo. Omulubaale bw'abanga mukazi yandibaddenga teyeegabangula. Obulwadde obwo bukwata abantu wansi buva ku bituntundu bya mirundi ebiri, obwakabaka bwandawula n'obwakabaka bulamu. Obwakabaka bwandawula ebiseera ebisinga obungi butera kukyankalanya bitonde bikazi. Obwakabaka bwa kabaka bulamu butera kukyankalanya ebitonde ebisajja, era nga businga kusimbira ddala ku nnafu y'amaanyi ga kisajja. Era ndowooza kansuubire nti mutegedde bulungi, tufunye amaloboozi mangi ag'emulugunya ku nsonga y'okulwala wansi, ne tusalawo tuleete odiyo eno nga tetwatuukirizza ani eyeemulugunya ku nsonga eno, naye nga bangi bagyebuuzaako era basanga obuzibu buno. Abalubaale ebiseera ebisinga obungi temwetabanga mu kwagala ono n'oli, kubanga oyo kabaka ndawula aba abaluma era nga tayagalayo bwenzi, era ng'ensonga eyo mujja gisangiramu ddala obuzibu bungi nnyo obulibalwaza munda ebirwadde ebitalivumulwa. Kansuubire nti mutegedde bulungi ensonga eno. Weewaawo, yenze Omulangira Jjuuko, Munnabuddu.